public nti bakwata abasajja ne babajja mu safe house ekyengera ate enyumba baali bagiyita yange ng'ate si yange kunyonoona ne babajjamu ekyengera ne babasiba obutambaala ne bateeka mu mmeeri ne babatwala ku kizinga balime nga babalimisa anti lwe nabategeera nti gye bali kakati abamu ku bo babajja ku kizinga kye nayogera lwamayuba ne babatwala ku kizinga ekirala kati bw'oba ku kizinga amazzi ogalabanga ewampi Island bw'ogibeerako olabanga okumpi wali so nga wala wayitirivu amaaso gasika abaana baawuka banagonya n'abalya kati abo munaabajjamu naye nga babajja mu safe houses kukulyeterera akavuyo kuba akavuyo bwe kabeerawo ne bacriminals ne baaki and two abopposition banakozesa gundi human rights era tebayitawo because Uganda ebadde eyita mu biseera bizibu nnyo ng'amini lwaki President Museveni tagala amini kumuggulamu kintu kyonna soma ekitabo kye yakwata banne be yali akola nabo waliwo nkoko yali webusoga amini buli omu yamuttira waabwe ne Kabaale yattirayo Museveni mikwano gyekyo ayinza okuwulira n'ekigambo amini. What about the Tanzanians? Abateeka mu ssente ennyingi mu lutalo twabasasula kimpozi pipeline nti amini akomyewo. Tanzania invited Uganda for citizens era kyekyakuba muwanga kyakuba bookera olutuwa kukomyawo basajja ba amini. Tanzania cannot allow a polo ng'erina capacity a polo amini government kyeyabakola kyamaanyi nnyo. But for us Ugandans nze nawandika ekitabo kye Good Side of Idi Amin subsequent events zakulaga nti buli gavumenti etta abalabe baayo. Survival it depends on the capacity. Kakati bw'okozesa human rights, is it a drizzle or a storm? Kyetubuuza mu byobufuzi. Is it a drizzle or a storm? Ndi mukazi wange antutte ku buko nti kintu yammenye engalo eyo laafu agyemu eriiso yimubi. Kakati gwe oyogera ku bantu nga ne mu parliament oyina amaanyi agaboogerako. But how many people disappeared? Abaka ba parliament bameka be batta ku mulembe gw'obozi era ba DP ne bafuluma. Naye waliwo omusajja nga muyita Africana Sembatya bamutta emba wa DP. Sendawula bagenda okumutta ne basanga nga yedduse butaliiwo ne batta mukazi we. Sendawula oyo former Minister of Finance. Waliwo omuvuka wa DP yagenda kukima MP yagenda kukima kusobola omusajja gwe yali akutta owa DP activist n'amutta n'amuziika eruweero. MPs, these are MPs, si bantu ba bulijjo. Kafuma yali musajja w'amaanyi nnyo e Masaka nga buli omu amumanyi. Kafuma bamutira mu balasi yawagira abayegera ate nga yina oluganda ku Pawulo Muwanga. It's only because these people cannot defend, but I cannot defend anything. Why? Who created the kavuyo? You created the kavuyo yourselves. You underestimated Museveni's government. Nti mwe abantu mulugudadduka ebyani swazinika byazanye ebyo nti abayisirayiri bwe bajja abantu badima yalinganganya abayisirayiri nti bwe bajja bakwata omuntu ne bamutwala ensi yali tena developinga naye kakati iliyo bato buli muntu ya developinga ekitegeeza ebyo bimulowolezaamu ebyokunyakula obuyinza tebiriiyo. You've got a platform in parliament. If these people are missing, are you sure? Do you have evidence? Nti bali makomera, they are languishing in the prison, rotting in the prison. Muchogere mu parliament ya mu anti prison eveye yogere nti wano tulina bwe bati ne bweno bwe bati ne bweno bwe bati bakakani bamanye nti abantu babwejje anti kakati kwekososo okuvuma sengana akwanjula gwososo okuvuma kati agenda okwanjulayo. We decided to have a permanent human rights commission because to stop the occurrence of human rights violation. This is a permanent institution. Parliament yejiwa said kati atoji kanji kati oyakalani temujja ko opanye kyabali baba opposition. You cannot campaign for 3 years.
Museveni again never provoking into an election. You cannot. Factors zigenda okudetermininga okulonda kwa 2026 tiziriwo kati. Factors chezo. Situation yechuka. Kati ya gaso kyamulaba mu Kampala. Nanti tebacheka la kasa. Kakati singa guwa planning. That's why for me politics tabera based on short-term strategies. Kakati gobadde ku mumbere zeni Museveni n'agenda. Mumbere zeyo. Era ffe ba small people tetubeera recognized. Mumbere contacted me. Ngagamba yagala talks. Talks nawe. Nimbabuulira. A man called Ambassador Katunji disguised himself as a doctor to meet oyo musajja to meet his Mumbere. It contacted me ngayagala de Cardinal Wamala. Fe twagala peace ngulu kati gobadde okola strategy ng'ozimbidde kwa ntayi Museveni ekaseese kati ogenda kukola ki? What are you going to do now? Because the Kasese issue has been solved. Kati kikyogenda kubesingako. Era Museveni wabakubira. Anti kati bali ku ky'abantu baabwe abaabula. Nakyo kijja kuggwawo be basoose okubula baabulirawa. Bwe yogerayo omwana gwe basanga ng'azannya omupiira ne bamutwala. Basanga bali mu byabufuzi. Ate bano bwe batamanyi nti era Museveni alina image ye gyotasobola kudentinga. Abantu bano bakugamba nga bakutta omuntu bano ekibi kye bakola. The way they arrest people. Why muyina LC system? Introduce yourselves in a police vehicle. Uno tumututte ku police again. The next of yini bamajokoze. Nayo jana drone. What you are doing is good, but the way ensibambi yedibya Mutere. The packaging of Mutere is dried cassava. Kakati dried cassava ngo weyiganga. Ali mwetaka erimuchi. Okumutwala mu katalo mutunda. Must be packed well. Government ye okwepackaging image yayo. We have arrested so and so. Yafiride mu custody. Yafudewa. Nawe wenyini opposition you know kumanya. Nti ababasajja bali smart. Aba FDC we bajira. I remember a case where Katumba Wamala was forced to take a prisoner to court. Namwe escorting. Habeas corpus. Manya wali. Never munakolera paka mu. Bwe munakolera akavuyo ku baana b'abannamwe. Nti ffe tubatwala mu kibuga babatte ekyati bakolereko ssente mu Europe. You go to Europe. But when he goes to Europe, waliwo groups nyingi. Waliwo abafere banna Uganda. Abakuyita ogere ne babba ku bannaabwe ssente. Twagenda ne Betty Kamyo Betty Kambayina emikisa. Twagenda ne Katereka. Ng'Abaganda bali bweru bababba. Babafudde ng'Abayudaaya. Buganda ne bwegiribeera myaka 6. They refuse any government official to address them except me. Me. The meeting was presided over by reasoning. I reason. Era ne reasoning. Oyo gundi ajise bagalone yali mu parliament n'entwala n'obutabo ne babugula ne babulwanira. I know how to reason. I reason. How did these people disappear in Kavuyo? Created by who? By you. By you. Yota tutalo tebera yo bafa. So who is responsible? Is it government or you? Nabagamba. See if a madman invades a market, wielding a panga on a market day. Do you blame the market master? Ate yagaddewo omulalu yasanze waggule. Yes, wabadde waggule but peace prevailed before the entering of the madman. When Maziga does not come to town, all these politicians abagala okweyambisa abaana babana. Peace prevails like today. Peace is prevailing. Before the madman enters the market, peace prevails. So it is incumbent upon abali mukatale mwena, don't blame the market master. Mukuba omulalu asirike. Omanyi kati amaanyi g'ekisajja buli omu agajjanjaba. What is it? Why is it rampant?
Sex is psychological. Ngoli mwavu wena problem zo ina loan ebyo birowoozaako. That's why it is everywhere. It's psychology. Ngamba nabagamba nti when you see in your country entertainment sector booming, your people are going through economic hardships. Nti kangende nsekako ne gundi mubayita bate bana comedian nabo bakoze sente. What society is because nobody has studied. Ababa nabasoma psychology ba professor tebatuyambi because they must be funded. Na kino nti bogenda kuliskinga eggwanga lyo image yali nga gofuna sente. Nti gwe bali kikolanga goli mu power. This is what I look at these people. Nti psychology y'abano ya marriage tebalowooza akonti bo bwe bakibakola. Nti gobyo did permanent secretary alonondebwa president omugeni tabeera accounting officer. Basically on which reasons Museveni kakuyita akubalostinga jogoli kugwemu kati buli permanent secretary yanywedde tokyamunyegako. Is not answerable to the president alone. Kati bwaba ina obwongo ngaffe tutula wansi nobala nti ntagitingani nasalimwe ntagitinga. You bring a concept paper nti government tekyasobola kukola repairs okumaintaininga bizimbe byayo tubiweeki abasuubuzi naye nga tekitagitirize muntu omu. What do you feel ng'omwana wo asigalewo kireebereebe gwe bwe bakikukola? These people, they have no human nature mu mitwe gyabwe. Abaana bo balina okubonaabona babe bali. That's why I predict singa simuhozi factor mwalifunye very hostile regime nemulaba ku regime kyebakola nti bemujoze bonna balaga wa muhozi bali muhozi can contain them can mitigate against violence. Mwalifunye the worst situation like Rwanda genocide, more than Rwanda genocide, because Rwanda genocide they were incited. This time nobody needs to be incited. Nti abana babyandala bayavula takwatanga ku luguudo lw'ekatosi lukwago bamugoba mu ministry ile kyeri abakozi akulo ne bamwana mu butuwa lukwago. It's only because me I have the courage to talk at the platform, but the people are very bitter. Which Uganda are you building? Kutuso kugandi nze kangende mu America ludda wanga nyono na Uganda ateche mutamanyi. Politics is luck. Politics, war and soccer depend on luck. Mukisa ndi Museveni alina omukisa. Besigye yava wano n'abinuka n'agenda mu America talina gw'ataalaba yenna. What happened? Obusajja bwakuba Twin Towers America concentrated on domestic issues. Kakati Bobi Wine gwobinuka ukola nnyo laba kyajoogerako. Attention iriruddawo. Kati kwa nitagenda mu America nolaba omuntu okujja kubuno obwongoli bwogenda okulaba obubba banne waabwe. Kuba sakyo groups are there. Nti ono gundi ono Amsterdam siroya is a recruiting officer for CIA. Kakati bwatunulya gwayagala sente okwonoona eggwanga bitugiti naye Uganda government ya Museveni teyonoonebwa ku image ng'eyina abagidefending. Why? We ask, is it a drizzle or a storm? Compared to past regimes, is it a storm or a drizzle? Kati storm over drizzle. Drizzle lufuyirira. Nanda banga ate kutya walaba gwe kwa amini. Walaba ku 1960 crisis. Yali etya. Yanti abasajja babayo zakitali ya waggulu nga tipa ziba yiwa buyinga musenyu. Is it a drizzle or a storm? Wano kumuleme guno ogwokera olutwa omukazi yali ayita mu kibuga muno nga wa lubuto. Abaserikale ku road block ali bakayana alina mwana ali mwana mulenzi oba muwala bamusala. Kalanda lugonga asala mu luguudo mu Ndeeba tuyitayo Beirut. So it is failure to counter banu. You are in a parliament who finds the dead people or missing people, under which circumstances they disappear or die in a peaceful time.
babulira mu peaceful time oba mu kavuyo ke mwakola mwe mwennyini ke mwekolera temwinaamu n'abaana bammwe Mwanga yakitandika nga akompoleninga ku Bobi Wine akitambuzizza akitaddemu abaabula tugenda kugenda kususu muteekeko ekyo kibawangaza okutuuka mu 2026 make a strategy bano nabagamba nti muprovosi nze muhozi ntubbato agenda kuba kubataba kubye everywhere he goes he pulls crowds ate nga talirawo kifaananyi kyetuteekawo why mwamulumba ku makyanga muyina obujozi bwammwe obwo obubabeera mu mitwe nti tanava mumanye tajja kuva mumaje tajja kukolaki tosabanga gavumenti kintu kyesobola kukola ola Kony is the best mu population ba Uganda I take Kony I give him 90%. Kony tasabanga ko gavumenti kintu neki nafa abaganda tukuga nti omuzimu ogunatta tegwogera omuzukulu okuba waaki tanima mutagenda akulime tosaba gavumenti kyesobola kukola oba kyesobola kutereeza bw'oba onaalemerawo ngisabe byetasobola byebiriwo ebyo ate omukazi yano byagamba nti sijja kuddawo wankubira nga lyandirodi abanja emyezi 6 munadduka kironga kinyonyi bw'omutwalira Gomesi asimako mudalizo engatta eriwo ekitambaala kiriwo bw'omwafu abalemeddeyo demands tegwali abyeko omusawo Muganda agamba nti genda oleete ennyanya eyavundira mu Owino kubanga gyeziri tagireeta agaleeta endiga y'ebitege nga y'amagulu 3 ejajja enaava nti nze nkiina gwe impossibility kati bakyaliwo omusawo akugaleeta amazzi g'ennyanja kubanga wegali nze aviiriwo naye okuva ewaffe ekalagala okutuuka eddimu ng'oyita mu bibiri otuuka eddimu ku nnyanja mayiro 2 bagasabanga so government bagisaba kyekola ki another factor that needs to be addressed omanye ekintu mu psychology bwe kituuka nnomo oba temukyakisolovinze amasomero okugokya gafuuse ennomo it does not even call for concern naye ate nga nze wambuuziza era I wrote about it why do schools catch fire abaana bange budde babakwatako oyo juli oyo bamukomyawo misana abawala ne babajja mu kisulo kye bagenda okwekya ne babateeka mu kirala ekitegeeza baali bamanyi obukambwe bwange sometimes obukambwe buyamba abaganda baga nti ekiwuka ekitaluma yente y'abaana kibazanyisa they knew me tiamwe tough man ntuuka ku ssomero ngaaliwo omusajja wa local defense emmotoka zonna zisibye abaana baali bayambye n'obayamba ekinyolo abaana bakukuta n'ekinyolo bakigule metro ntaliyo nagamba omusajja nti feesi eno wali ogirabyeko nkukuba essasi ebbundu kikini ekibundu kye nenkimuggyako emmotoka netutandika okuyinga ng'ensi yonna layini ekwatiridde bweti omusajja omu yakanga abantu era bwe babakola omusajja omu atigomya ekyalo. That's your society, the psychology of your society. Ati wakuba essasi. Yeah, risky. Yes, risky. Why do you risk him? Nti nsanze obusajja bwe bunkeereyeza. Obusajja busibye omanyi bw'osiba zino emmotoka eziva eno nazino tezitambula kuba zirina wali bwe zeegattira osibye oluguudo osiba ki mudde mabega